kati bandikoze follow up ne basukana botera y'emizimu ejo kyekyo mbadde njagala bakwate emizimu bagikwate tugirabe nti emizimu gya malini gyabadde New York nenzikiriza ne mutukubira abantu 99 be mugamba abazungu ekisooka okumanya Galaxy balimba kye bakoze tosobola Ransom Media House kuba ndi munnamawulire okumanya kye bakoze kibi ate bafollowinga ethics z'amawulire tosobola kuŋŋamba nti abazungu naffe waneno ku Uganda third world country tosobola muntu kola Ekivulu n'abayimbi n'aba ne security guard 10 lyokka baba batono kati ate mbazungu andi baika bafuddeho nga bala tewali nsonga lwaki tebasobola abazungu bali very very careful olaba ne bino ebiyayi byaffe wadde abasirikale bajja wadde abamba babatamiivu naye kabawo mu katebe n'akatiike ngakoze bwati yewogomye n'abana ekambuuze bana abasirikale b'e Uganda akuuma baleme kubba banka bayimiridde ku gundi bayimiridde wabweru bali awo ano bewogomye waliwo ge nalaba ku mukolo oba bali bayise waaki oba bali basuubira lutalo ku mukolo Sebasikali nga yebaseemu ne mugamba labo ngali mu katebe yasamino ng'emuntu emuli mu bulago kyo olaba ab'e Uganda obeera n'akavulu akatini bweka ne baleeta abasirikale ne babeera ng'abawanvu ne bateekawo ne fire brigade nga bagenda okukuma omuliro ate olw'ebweru abantu babo tebasobola ba exposing eri danger nti abantu 10 bakume ekisaawe Bobi Wine yayimbidde so Media House tuba sabatu sola balwanisa kuba naffe tuli bannamawulire essaawa yonna nsobola okudda eri okitegeera mubeere balanced mubeere fairness tekyaliwo mawulire mubeere objective mubeere neutral fairness tekyaliwo kati naye buli woobeera ne biasness mu kintu n'okireportinga bwe mbulirako nti Galaxy waliwo lwe yariportinga ku Bobi Wine tesobola ti Bobi Wine yabadde n'omukazi we bagira tebakyogeddeeko banoonyeza Kivulu ate nga bakubye ebifaananyi before kuba nsona twasitegima negongangira perform testing kozi gundi eyo bagitadde online tetwagirabye kiro kiramba bagambe nti baleeteyo ko kiripu nga Bobi Wine ayimba bave ku ebyo bye bakubye nga ebifaananyi okole mala okujjako shades ate lwaki ozijjako abantu bakwagala kweziri ate anagamba ogenda out saawa odi mukondi kodi nga message nze nvaako ndi mukwano olina lwotabeera mu mukwano diwe nali ngubaddemu badde nkukutte vagalanda onkoze nno bubi singa owulidde nga ngamba mbwa I love you ennaku zino omuntu agamba I love you nga takwagala ekigambo obugambo munanga bana baaki nze sikyabigenderako sikyogera nga sikiwulira ate ogenda kuntuga bwe sikigambera mba sikigera wekigamba manki kati wenkugamba mbw I love you nga nkugamba kigwe naawe mmoze ensi yaleeta kati nga lwaki tongamba kati kuddemu I love you tu nali nkwagadde enziramu I love you ate kakati nze tu ogimalayo gwe I love you ogamba ngeyaani anti ngamba hanena I love you yeetaaga ng'olina ku ssente nedda ne batuba nze munnanga I love you yange ogiraba mozi sigijajaamya era bwe nkikuwandiikira ne nkigamba ne ku ssimu manya oli ku shuwa omaze onteebye bannange nga neepa nkumanyi era bwe nkuwa time ne nkugamba I love you omanya tandika kunoonya ssente za kwanjula ate leero okubye nnyo kati okakyako koyambadde ku maaso era nakyo nkugambe nti nyambadde shades ku maaso gwe tulaba musana gwa Kampala maaso gange manene motoka leero nnyingi wano ate oli omusirikale yakuuma muzato yagala kunteeka ku level ya waggulu gwa basirikale bagenda basasuzaaki bannange bagamba abasirikale woolwawo okumusasula kuba basasiddeka naye ennaku zino era bakyasigadde baavu okusasula obwavu buli e Uganda wano nze era nina abantu bange bogera booti nakwerezayo 10 nakwerezayo 5 bakuwaalwa kuba oli mugumu naawe naye omuntu okuwa ku ssente ogwagaba ssente yo omala nogiwa omuntu n'okaaba mbadde ne ssente zange nzigabye ogamba otya manager zigenda gitya tufunye obuzibu ndabye ku gundi Galaxy ng'eteekayo Bobi Wine yayimbidde abantu byonna TV radio byonna bimu bakoze ekyate leero genda gunoonyaawo ku gundi saagala lwanisa Media House kuba byenkola anti omanyi omuntu ate alwanisa Media House nga naawe oli mu Bobi Wine sokoleke performs for about 90 yayimbidde abantu 9 abakamera crew abadde 14 security guard 10 awo
kosa n'emizimu obeda gye ginyenye emiti gwe ku Centenary Park awo leka ndabe oyinza osoma ebitaliiyo baabo egambye nti Bobi Wine tobasomera luzungu tebalumanyi nze tukangirira abe UK Bobi Wine performs for about 99 bokano bakasoma batya revelers 14 camera crew 10 security guards plus emizimu nga gyabadde mingi nange ndabe bo bagibaze batya babaze empewo emizimu empewo yabadde ko ngo already yeranisa Bobi Wine emizimu bagibaze bicha baba bibala ngobala otyo muzimu gotalaba DJ Nimrod amanye emizimu oyo omusajja omumanyi akwatubako empewo z'ekika nkutidde ne gundi ono litojo tezikwatagana na za US zikwatagana singa kambe yayimbidde embale nandigambe Kituffu emizimu gyamulinye naye empewo z'e Kampala zimanyi Luganda n'empewo z'ebweru za luzungu tezisobola kwatagana nalabyeko awo ng'akyakola rehearsals n'akiteekayo ku page ye genda wali ku page ye natwala ne family mbwe Ekivulu ne kimusala balance yagenda obazza e Kampala ate baba musasula dda abakyabanja olimba banna onziriza sente nange onziriza nonno gulire awo wetuli balimba naawe nedda genda wa Bobi ate wuna wandise n'ogamba leka mbalage thank you so much for turning up for the show and premiere in New York tonight. Ate ng'omukulu awandiika oluzungu lutategeera agambe thank you for turning up mwebale kujja for the show and premiere in New York tonight n'ebivulu bibiri a premiering ki movie yatandise kuzanya gundi azanya nti yamututte movie yasikidde katolo bwama we are still with you for the weekend so don't forget to reserve your spot mama for reserving chi this weekend open Friday mama ngotidde nnyo nawo tisawa mu film ne babi mwali tebabanga bagenda tuzanyako Titanic nga tumanyi eno banagizanyira ku lukalu eri abazungu balina pool nga basulamu akaato nga jaka abira kati bwana jawafa awe tuli lwaki omuntu aba asanyuka nnyo kale tugeze Kyamusazze lwaki omuntu aba asanyuka nnyo anti ekibasanyusa bagalalaga nti Bobi Wine munafu nanti kati laba kye tuba tukola tugendeko mu komenti z'abantu tulabe bagamba leero tetwagala kwekubira naye leero ng'oli w'amazima naye gwe ekyo abambaza ebitenge ate babadde ba representing a culture wagambe ekiteegi kya kanisa ne baba tebagize kyabano si kya kanisa kino kikoyi kya kanisa kye kibeera kiti bino bikoyi na bitusa mu Gomasi ekya kanisa bye bino ebiba byakanga amatundu bayo bino ebitukoyi na leero tukola bujulizi kakati katulabe comments z'abantu so kugende wa Galaxy nze simanyi nakumanya kubanga kyoba omanya media house gyonawo olwa media ate media nayo ndimu kati bangenda kukola ntya leero oyina kubeera babinnemanga ngenda wali wansasula akaana kano okalaba kagize kasese olaba siriiti olulaba n'abawala bonna eno ne waba muddugavu awo ekisambi kiba kinyirira anti tugenda ku komenti za Galaxy tulabe abantu bayika balina obujulizi tufunayo komenti nga 5 zimala onalasa ekifaananyi ekituufu Galaxy erwana Bobi Wine bano si bantu gino mizimu gino Nimrod bwatulabamu omuzimu gwa sengaawo kati tugende ku komenti bannange faayi tujjeyo n'ebifaananyizo njagala bujulizaga kutumanyira but I think it wasn't music concert it was a film premiere Bobi Wine yatandise endowooza ye tulabe but the whole world will watch the movie is it this was during the watch njagala wali bantu bano si bantu Moses and waliwo message eri gye tuyinza ono n'agamba nti that was during sound check before ate ono ng'amuwolereza nnyo ayinza nga yabadde sound okimanyi sound sigana kwogera ku let Museveni allow him to stage concert in Uganda again when we will film Kituffu jajja mwami but why such big radio fight people instead of pushing them to another level tusomemu ku comment z'abantu iyo mwebaza akoze eki sikulimba balwanisa kati Bobi Wine bwe kimusala onyumirwa ki kyembuuza leero tukolereko abantu tugende maaso ono ababuuza bafa ki n'ensi
Mwakalya. Moses laba emba zino. Kaizi na ya comment nzalabika. Aliwo. Bantu nga basanyufu wano. Nga baseka. Obwedda ninda wabeewo. Achogera golden flop gendo lyeko jao. Musala words, but that was testing. Ono nagamba atya. That is good news. Bano ololobono siye na Emmanuel. Bidia yebyekakati kaka amanya bisiru byejinja. Do you mean such a big event was organized with no chairs at all? Let us see empty chairs to confirm your caption. Namba 10 alina amagezi lwakuba yateekako mwana kye kibateesa abaana ebifana ibye bana ku Facebook era busiru bwe bubadde Jamborita da Queen bakumugenda kubulaba banoonye bateekako amanya ofuna accident. God continue to bless you His Excellence Bobi Wine Gyakimenkoko gotulaba wana abantu oyo yabaddeyo soko muyingire mutulabe muyingire ono muyaye biyaye naye kirina following Mose bantu kakaaga tobayina ateekayo Messi ye Messi banange temwelimbikira temukola nsobi labona agambye muhozi our next president ayina embabazi alinga embisi Fetuli team people power namwe temutusiri walira tuseme ku comment z'abantu ono nagamba is he paid in dollars from president to by Bina Uganda actor Bahati wachi mweyawuddemu nnyo temutwala lugezigezi mwagala president agenda okubeera nga mini dada amanyi ge gakomakoma nnyo ani like Galaxy TV kati lwaki okometi nze naawe kajanja olinga embwa gasiya bulolo moze kino kisome olinga Bina alinga Bina abitaddeyo byebyo abantu babaddewo baabo naye tusuze kulabako kasoke kubuzi tulabye obutebe ate tulaba batudde wansi naye birimo okubuzaabuza tekigatta Ekivulu kyekituufu banate oba batuse ne bagamba tujjewo entebe nga basusse ade guno nno leero gutumezze banna kati gwe kitwale mbu yabafunye ani koma nnyoko bannange mulimba nammwe ebigambo mu bikendeezo wuuno what a flop kyokka ayambadde nno buno buvesti muyingire mutumula busi the real view laba nno awemula abantu taddeko kimasike aleka ayina ekiyinde ekinene banaye temuwemula nnyo temuwemula okuvuma si kwe kusinga kuba kati singa Bobi Wine yalayira naye yakakkana okuvuma si kwe kutwala entebe nyongero bajjukiza akamanyiro kabe katono ono ye Kalula agamba bikimbwa according to your reasoning bannange bejja kwevuma naye jaka galubindi ebbugu mulingi ani agenda ozijjako oganye wazigula neno naawe oyina empaka ate ono jajja mwami nga bamutaddeyo akagundi kagamba katya nze nja biyingira I have to Teresa bambuze be bamanyi nabo bajja babuza Teresa I have to return to Uganda quickly you know I do what I neither left there a current no a future president tali mu ali Russia ayagala komawo ali Russia people hate noise maker who always claim to fight for them kati ono kikyategeeza akuba Bobi anti nabyeko cricket simanya Deriki Gagamero linga nembwa naffe tubavume nno ng'ogenda ovuma leero nayo izo ate ngenda vuma Isaac ono kaiza omulaba omukulu Isaac omukulu one kaiz soko je muyite jangu wonu kaizi nga akubye nnyo bannange ennyonyi olutuuse ozebuzi oba tugambe nti asalamu alaykum soko tulano soko tubulira Ekivulu kyabadde kitya Isaac Ekivulu nga kyasaze omusajja tunoonya we tutandika bannange nze nange nteddemu tugenda yiya Kivulu Galaxy egamba nedda soko omusomere musomere Galaxy kyegambye Ekivulu kya Bobi Wine kyabaddemu n'emizimu mbwe emizimu gyabadde 10 lindako bakusomere okuseera ku Galaxy 99 abakamera kuru babadde 14 mu Kivulu aba security babadde 10 kosa n'emizimu 10 lwaki otola ku mizimu abakendeeza mwanti ogwandi mulodi gujengo aba Galaxy bo babaddewa mu Kivulu ekyo kati mwe byetuwadde mwabijjeewa anti kyembuuza aba Galaxy babaddewa simanyi
Leka video batwereddeyo ka video. Anti biva kwekyo. Ezo zi video zifulumanga. Omanyinga ajagala waliwo kye tuyita. Ono Isaac one case manager lero muganda wa mpazo oli omusajja yali agamba nti nvuma Bobi Wine yani. Gundi. Selector Devi. Kati nze mbadde nkyabagamba nti waliwo kye tuyita character assassination. Character assassination kye kino nti Jenny ataddewo Ekivulu. Zibeera zikyali saawa 7. Jenny bagiraagira nendikodinga ka video. Wendikodinga ka video. Abantu jukira bino ebintu byabadde mu America. Okay. Si mu America search naye byabadde wabwe. Kati akavidiyo ako we katambula. Abantu bagamba Ekivulu kyasazono. Kyasazono. Naye gwe buuza aba Galaxy nti wakutte video saawa mmeka. Okitegeera. Wakubuulira saawa mmeka ze yakutte. Omugambe nti wafubyeko okunoonyereza omanyi ffe tuli bannamawulire. Nti nze njagenda wano ku Freedom City waliwo Ekivulu. Wenyingira ku Freedom City nkubirawo. Olulikodinga ngansulayo eno. Gamba bannaye kiri ku Freedom City. Kisaze. Naye sitwalako budde. Kugamba nti akusaawa awo 10. Ku followinga gye bayita follow up. Follow up. Gw'oli munnamawulire. Manager ono munnamawulire ayina ssente ze naye yeeteekamu obudde n'anoonyereza. Yensonga lwaki leero tukuyisa ate ye bimulamye ne tugenda tebisobola mulemerera kubanga mukazi mugezi. Ati ekiddako tugenda fuma bufumi ba Galaxy. Kati anti tebalina makulu. Ne Bobi Wine mubulire yagenze kufuga USA na Beren. Aberi be bamulonda fe tumulonda. Wulira sawa zino Museveni tali mu ggwanga. Komawo. Kati ani afuga enseno. Nze. Mwaze tugende tumufuge. Kati nfuga. Bobi Wine tali mu ggwanga. Museveni tali mu ggwanga. Vice President tali mu ggwanga. Ani afuga. Prime Minister tali mu ggwanga. Ne Winyoddolo ali eri anti wogenda eri ewaabwe obeeranga ofulumye eggwanga. Oyogedde kyaki. Nekino naye jange nsafuga mpiteko president. Gwe kankubuuze olowooza gwe tosobola fuga ggwanga lino kyawali zino fo tuliyina. So abantu baggala kisabo. Nali nako I have a question to ask you one case. Lwaki Galaxy for example anyway tutwale for example Kyamusazze Galaxy efunira muwa nga reporting amawulire bwe gato kankubulira ebintu bibi Galaxy byavaayo kolumu neyogera ku luyimba lwa Bobi naye wavuma akawala nakasangano katambulira saba na ku boda naye wavuma akawala saka vuma se just nakagamba ko baba wakala abantu emitwalo 3 jonanga misanyufu mbu wavuma akawala kati kankubulira waliwo kati kiringa kugamba nti radio 4 eyogedde ku Bobi Wine si mawulire bobubi yabala NBS eremedde ku Bobi Wine era bonna abo si mawulire nze kasa naye wagabeera amawulire nga bakugamba nti TV maze gyayogererako evumye awo otegeera nti n'amawulire maze agenza okwogera ng'amawulire matuufu cause maze tali bias. Yes. Megatron tali bias. Manager tali bias. Kati naye buli wobeera ne biasness mu kintu noki reportinga. Bwe mbulirako ti Galaxy waliwo lwe ya reportinga ku Bobi Wine. Tesobola. Ti Bobi Wine yabadde n'omukazi we bagira tebakyogeddeeko banoonyeza Kivulu. Ate nga bakubye ebifaananyi before kuba so na twa stage manage ngongagira perform testing cause gundi eyo bagitadde online tetwagirabye kiro kiramba bagambe nti baleeteyo ko kiripo nga Bobi Wine ayimba bave ku ebyo bye bakubyenga ebifaananyi baleete kiripo nga Galaxy basiru bawayiriza ate muvumanye media banti nze muvumi nze ate bammanyi nze tebammanyi akola ku social media ye mufu nedda labayo tosobola kuŋŋamba nti kigenda okufuluma ng'omukulu tamanyi kimazeyo bbanga ki kuba olaba Isaac oli mu media muno era opostinga ku gundi gy'okolera gundi webanfu tebagamba gijeeyo bakugamba era gijeeyo lwaki gyeri saawe nekitegeeza kituufu so nze kyenyinza okugamba nti naye bakubya principal kutandikira ddala kumbwa naye kankubulira mbu principal akajanja kalina kajanja kinaku yeruma kankubulira abantu bano n'atwala abaana be bonna ebweru abambaza ebiteeyi kati kankubulira kino ekintu nti lwakuba nti ffe bannayuganda tulyoba tutya nti amawanga amalala omuntu akwata n'embwa ye n'agiteekamu tiketi
towalabye wano omusambi w'omupiira ono wa Liverpool yaganye okgenda egundi Saudi Arabia nga bamuganye okgenda n'embwa ze bbiri nabagamba mbirese bamaze mugatwala embwa. Ronaldinho akugamba nti embwa yange ye yasinga okunjigiriza okola training. Alexis Sanchez akugamba embwa yange ye yambeereramu. Kati abantu abamu tebamanyi nti otuuka n'ekiseera nga attachment gy'olina ku kisolo kyo esinga n'ey'omuntu. Embwa ye tagenda kulyamu lukwe, tegenda kugeya era ekulumirirwa. Ozirabiriza embwa ezimu zikuza n'abaana. Kati omuntu wakugamba nti mani nina kitegeeza nti abo bagunjufu. Bakubano olusanga embwa zirya bikajjo. Mwe omutayina kyakulabirira embwa ogiwa kikajjo eri. Kati nga gwe naawe otugamba amazzi g'ebijanjaalo bwe butemu supu. Manager watunnyonnyodde embwa ya Bobi Wine. Eyo gudde badde erya bulungi. Dide ebadde erya. Lidako manager dide ebadde erya etya. Erya bulungi erya sausage erya ku nkoko. Ate terya nkoko zino simanya nti yafudde. Enkoko eba fresh ng'ekyasambagala. Ye kati terya nnyama ya munsike. Gye bataakuba ddagala. Bino simanyi mbu. Andi erya nkofu. Oyo dide abadde ne sowaani ye. Mbu mugiwe kaabu. Kati ekibadde kibaluma okimanya Isaac dide ebadde eruma banya ate bamu balya kyamisana tebalya kyaggulo. Tebalya kyaggulo. Tebamanyi bwomi bw'amagi na sausage. Gwe omanyi nga dide abadde ali ekyemisana n'ekyeggulo n'anywa ne breakfast. Layira. Dide abadde anaaba. Abadde asula na mu mosquito net. Dide anaaba. Abadde asula mu net. Dido. Ensigo ezimuluma n'alwala malaria. Simanyi Nga amazzi mabisi olwala typhoid. Nze Dido oyo n'akabeera naye emirundi engeri. Naye Dido. Ne Dido yeetega mu bifaananyi. Layira. Ate abadde bamukuba ne perfume. Dido babadde bamukuba ne perfume ayina soyi ayina ki. Kati kankubuulire kino. Olera manager mu Dido abadde asuula abantu obugambo. Ngekwana etekola etya. Kati kankubuulire n'ekira. Dido omanyi nga yabadde akulira ziwumbwa za Uganda zonna. Layira. Yebadde principal w'embwa. N'abaana ba papa amwe essaawo. Dido ebadde mu first family. Kati buli kiri mu first family. Kibeera first family embwa ebadde first. Naye Bobi Wine atukoze bintu. Yamala tupostingira Dido nefuna abantu be genda kuposti ya Dido. Kebera soko kebere. Mali mwagala posti. Alaba tugenda kuposti ya Dido olaba akajanja. Leka manager soka tulage. Manager ya postinga Dido. Nafuna 30k. Dido. Banage yakubye ku Dido. Ku Dido. Nga bagamba banaye awadido. Sisho jukira ku Dido manager. Dido abadde welcoming. Yandeetera ko ng'otuuka ewaka. Dido ng'owuliranga kyekyo akugolera n'akuyisa akaka. Nuli wali ne Bobi Wine ng'ali ku lyato. Yaliwo Dido yaliwo. Njagala nakulaga kifaananyi nga tuli ne Dido. Kati ate kankubuulire. Okumanya Dido olaba kaipusa mukali akalingako firebase. Ako nga kali ku firebase omuliro ogw'amaanyi. Eyo ebadde motoka ya Dido. Layira abadde ne motoka. Abadde yeevugamu. Ate kati bebinyiza abantu. Kakati omala oposinze embwa omaze otuta abaana b'ebweru mbo bannayuganda babadde mwagala abatwale Masaka. Simanyi nakumanya. Masaka akoleyo. Abannayuganda balina kati waba abatuta ebweru nga gyasobola. Nawe bakwata obatwale ekyazanga. Chensi banga magambo omunaku watuuka wakwata. Nawe waba batwale embaali. Nawe batwale ekyazanga. Byongerako nga bagamba twogera bulungi. Oli waddembe bamunawe baba batwale embaali. Baba bali up country. Omumpi wakoma wakwata. Basule mu baso kiro kiramba. Oli abatute wabwe. Kyamugamba Bobi Wine yasoose twala abaana wabwe. Yasoose ngamba nti yasoose. Nze mbivuddemu ebintu byamu. Era yasembyeyo. Batubuulire. Gwe kwata owo naawe olaba Bobi Wine akuta naawe kwata ababo batwale ekyazanga. Nenga ekivulu kyabadde kitya twagala kufuna kituufu. Kati ekivulu munnange kyakoze. One case. Ate bino ebivulu byebwabwe. Ne tugambire ku selector Devi alekerawo kututiisatiisa. Selector Devi abagamba mazima. Selector asukka. Selector asukka naawe. Kubatenze banagezaako okunwanisa. Manager takubangako ku muntu. Oni yabimugambe. Okuva Bobi Wine bwe yesimbawo. Olwanyi. Natandika okulonda ku Bobi Wine nze sirwo. Nange munnange. Kati ati Wulira. Ne mulonda. Tuyiremu omubiri. Naye bw'oyogera akantu akabaka
bayisemu ate nga devya yatasobyako temutukuba nnyo nammwe ate kitete tugenda diyita birthday cake temutumanyiire obuwo tokuba wange sikuba era ne bwemba akuba awumba naye gwe wagenda n'okuba n'ogayuula bwoti kati tuno tugenda kuwoza musango gw'abantu kituufu emizimu gyabaddeyo tegyabaddeyo kati tugenda kifundafunda tugambe ani nogwe busirwajako babwene ekivu kirinza omusa ate nga kyekituufu kati tugenda ku mukalukalu tajja busera kyetuddako tujja ku mukalukalu tajja busera naye yafunye abantu yafunye Bobi Wine yafunye kati ne bwaba teyafunye abantu bagenda wabweru abantu York be balonda Bobi Wine sifa bamulonda kankubuli akikola ku cricket over kimuzimu cricket over yenzo obutamala yagenda Egypt nafuna abantu bali babiri remashi namakula babiri eyamutwala manager ne DJ n'agamba bannaye siswalira wano layira era n'agamba bannaye musembere kumpi nga bane bayita musembere munkwateko ayita omujangu nkwate ate no yagenze Dubai tebagenda musasule bebi promoter nabirabe binyaye ebyo byamututte era kanti kyeyabakola luli kyeyabakola luli rema tosaba mukwasa ssente ku kyeyabakola owamala kuyimba n'olaba ku bantu ayetanga n'okwesasulira tiketi bwe mulemanga akola atya ngadda nga lwaki yesasulira tiketi simwe mwamuyise tadda yandiganye kati tumaliriza one case ogera ku Kivulu tuveeyo Kivulu bannaye Ekivulu kyatukoledde era Ekivulu nebaza abantu abajjumbidde Ekivulu Ekivulu wezaatuukiddeawo saawa nga 4 amazima gennyini abantu babadde Abamerika jjukira ate kati ffe ennaku zino waliwo kye tuyita time zone time zaffe tezikwatagana kuba kati ebyawano byabadde bisumagira bifuluuta ngeri Ekivulu kikola kikwajja kati emisana we babaeredde eri beebase nga bo balowooza nti obudde bwawano bwobweri nga basinika amannyo obavumye ate nga lwaki sivuma so yani andiisa kwabo aboogera so Ekivulu kyakutte era kyabadde success nerera babayise era twagala nga we tukola ebivulu wabweru ne wano batuweemu Namboole ayinza obbatta kale Namboole we mubanga muwulira batutwale Kalamoja tukolere eyo mutemufuddeyo wa batuwe ekisaawe kyonna kyonna oba kyakalamoja agenda bakuba eshanda za dunia tubalage ojja tegeera amaanyi n'otwanye kale manager tukireka awo kati nno ani ndabira selector David ogamba lekera otwasamira kati tugenda kati kulwana kukyusa story sawa ya kukyusa story Nimrod agenda tubuuliro balina passport kyembuuza baba yagenze New York n'alaba abantu nga bali mbata dange kyembuuza babaddeyo nze kyenjagala osooka mmanye emizimu bagirabiddewa empewo yabadde nnyingi ate empewo yita mizimu empewo yabadde nnyingi basiru bamanyira guno omusana gweri bambi eri baba n'empewo empitirivu omusana gweno si gwebweru empewo ya Uganda si yeyebweru okitegeera mwene empewo gye mula ne mweteekako obusimaani mwambala obusokisi ne mukubira obulenzi bwammwe buno obunaku ne buleeta primwe waka ne mwepiiki bwe mulowooza kyekiri ebweru gwe Bobi Wine oba tebalanze bulungi muze kyekikusiza nedda ndi mukubala abala naye tekisoboka mbagamba ebigambo bino Bobi Wine Ekivulu tekisobola musala tekisobola abantu b'ebweru nga bamwagala omanyi omukwano gwalina ebweru ne Uganda Uganda abantu abasika babadde bagala genda bweru lwakuba tebalina visa nga bagala genda bamusupporting anti bakyamulaba nga performinga ku stage media house mulekerawo bakozesa mubeere media eyetengeredde balekerawo bakozesa nti simanya muwandiike kino nolaba TV oba radio nambanga eri ku Bobi Wine ng'alinga eyamutira omwana waabwe oba ng'alinga eyamubbako omukazi mubeere balanced kati twagala tulabeko mbadde njagala ndabeko nga Bobi Wine aperforminga bateekeyo nga aperforminga bateekeyo ne audience Then yokola bineno byetutuka mu Kivulu n'otuuka n'okwata ebifaananyi n'obiposti. Nomala n'ogenda. Tokoze follow up. Lwaki muba mwonoona erinnya ly'omusajja? Lwaki? Mumanyi tickets gye yaguze beeyi yayo. Bobi Wine yagendedde mu first class n'abaana bamanyi ssente ezo. Ye yagyegulidde. Ani yagigulidde? Genda naye bagigulire. Waliwo yagamba nti Bobi Wine asabiriza abazungu nawe noonya abazungu basabiriza. Anoonya bino ebyejjinja. Ennaku zino omuzungu mujja mu ssente. Abagumu. Omuzungu. Bino ebyejjinja bino.
ebijinja nawe binaku bisabiriza n'okusaba ebijinja biringa bayindi kanze nagwe nasanga bayindi basinapu ninagwe nasanga ekinda mlebe Magatron mpaya 10 gule chapati ate ndo boyogedde okwefasa leero mbadde mu supermarket nga ngula byakunywa banna enyogero bajukiza temunneeraga buli omu abeeko ne klasi ye oli mu kugula bintu oli akwasamira oli akuleekanira banna enkimanyi mummanyi naye ate temunneeraga kuba sigenda olunatali lunaku lugenda kukyankola Ekivulu nti mbeetaaga so temunjakiramu ng'omaliriza obulwadde bungi kuba engeri gy'ogambye mbu twetaaga amali agali balanced kati bandikoze follow up ne basuka ne bateerayo emizimu egyo kyekyo mbadde njagala bakwate emizimu bagikwate tugirabe nti emizimu gya malini gyabadde New York nenzikiriza ne mutukubira abantu 99 be mugamba abazungu ekisooka okumanya Galaxy balimba kye baakoze tosobola ransom media house kuba ndi munnamawulire okumanya kye baakoze kibi ate bafollowinga ethics z'amawulire tosobola kuŋŋamba nti abazungu naffe waneno ku Uganda third world country tosobola muntu kola Kivulu n'abayimbi n'aba ne security guard 10 lyokka baba batono kati ate mbazungu andi bayika baafuddeho nga bala tewali nsonga lwaki tebasobola abazungu bali very very careful olaba ne bino ebiyayi byaffe wadde abasirikale bajja wadde abamba babatamiivu naye kabawo mu katebe n'akatiike ngakoze bwati yeewogomye nabana ekambuuzi bana abasirikale b'e Uganda akuuma baleme kubba banka bayimiridde ku gundi bayimiridde wabweru bali awo ano beewogomye waliwo ge nalaba ku mukolo oba baali bayise waaki oba baali basuubira lutalo ku mukolo Ssebasikali nga yeebaseemu ne mugamba laba ono ng'ali mu katebe yasamino ng'emundu emuli mu bulamu olaba ab'Uganda obeera n'akavulu akatini bwekati ne babeeramu abawanvu n'abawanvu ne bateekawo ne fire brigade nga bagenda okukuma omuliro ate olw'ebweru abantu baabwe tebasobola ba exposing eri danger nti abantu 10 bakume ekisaawe Bobi Wine yayimbidde so media house tubasaba tusobola balwanisa kuba naffe tuli bannamawulire essaawa yonna nsobola okudda eri okitegeera mubeere balanced mubeere fairness tekyaliwo mawulire mubeere objective mubeere neutral fairness tekyaliwo oli bakusasula ne bakwasasula media house ne babanga bagenda fuma Bobi Wine okuva Monday paka Sunday nze na media house zemanyi 2 zaagwa lwakufuma Bobi Wine abantu batukanga balabira ddala nti ate omukulu eyaliyo bwe yaliyo bali baligezaako kale bali close to balance ne fairness bali close naye kati beesuulirira gwanagamba media house ezisinga zigeze zigwa lwekyo kasita abantu bakisporting nga ne bagamba eno media house ekiyitiriza mujjukira mu kalulu media house gye bagamba eryali balance CNTV endala nga bagamba bali mukola ki bali mu byakifulugunya nti ensu ezaala emmese wali okirabyeyo simanyi bannamawulire abakola ku page ate sinenya akola ku page oda eba waggulu kubamugamba kola bwoti kubanga sobola kuyimirira bwe nti ku TV neŋŋamba kino ne kino bwe mbandi wakutanishinga linnya lya muntu nga bw'olaba nti Bobi Wine obaako akuli emabega naawe muwe abantu ekitiibwa Bobi Wine Ekivulu tekisobola musala bweru tekisobola bagende ne Bobi Wine actinga biki naye asobola ojjukira nti actingako ne mukyala we nga bakiyagala nga mbato byakunyumira twafunye Celine Dion agundi Jaka wa Titanic ne Rose bakomawo di Jaka ne Rose bakyaliyo abakomewo tebakola Romeo and Juliet tukyabeetaaga Uganda is bleeding yobe bleeding abagise mukazi akume